Bobi Wine is recorded za kiria. Bobi Wine kotasobola wangula na Bobi Wine kotasobola. Nsereko cannot defeat no. I see. No Nsereko akabadika segirinya kamulemere. Nsereka akabadika segirinya kamukubidde. Segirinya buli omwamu omanyi muzanyi bwabwe. Yagamba segirinya ye yazze ku live ye bakola live na musaba muyambi. Segirinya ye yasabye Nsereko yali zimbi. Akabukedde kamukuba nga atali ekifu kyenyeme kinene. Naye basajja gwesebowa obusiru wakujjawa. Nono musajja wono owegundi ono yali akututte mu kooti. Yagenza asabe empapula za Bobi Wine. Answership Mabiriizi. That is oluluswera lwa Mabiriizi luswera lwa kumazi. Luswera Mabiriizi luswera lwa kumazi. Anonya answership za Bobi Wine. Lulungira ne kuba. Bamwe answership. Akabisajja. Messi ya kalumene mabega. Nange kali kanereze. Akabata kumva. Sekotakwe kasajja kwe. Nikazi bakichamani ya obwafu bwonna bukawedde. Kubaka kabera mwebi. Tuwita media maniacs. Baka kuba abamanitanga katudde kabangali. Katudde kabangali n'ebitabo bwebiti. Useless. Kabangali y'obujuli. Iyombwa. Eringa tegule. Kabanga kano kanalusanja. Tawangula musanga. Ngama namateeka nalusanja. Awoza jambuzi. Nalusanja awoza jambuzi yali damala. Jibu mi wano kesi. Tegule gwe yali awozeza. Awoza jambuzi. Nalusanja. Tegule ne Mabiriizi. Bali bawozeza. Simanyi bakukola ki? No, tebayina. Waliwo abasomalo n'abasomero materials. Bano basomalo materials. Nalusanja yasomalo materials. Kubuza mzee. Musajja wo Nsereko beevuma ne Bobi Wine. Nsereko tasobola kuwangula Bobi Wine. Bobi Wine is recorded za kiria. Bobi Wine tasobola wangula na Bobi Wine. Nsereko tasobola. Nsereko is now. When you get you register success after success. There are things you take. Nsereko yagenda kukato lwama. Tayita kukikola kwani. Akabadi kagwawo. Segirinya kabadi. Segirinya azanya bubadi. Nti ensagi teka kubukeke segirinya. You have all the privilege of getting parliament okujja yose. Bazikumi. Nakabuke dako kasebowa. Ali London. Kasabiri Norway. Kasabiri Rudawa. Kano ka million. Million binanga kazijjawo. Enchaka komyewo kayimbe. Ngobugwa. When I fell sick, did you see my family asking government for money? No. No. I did not even see. Because woman has said it. I've fallen sick times, 2 times, seriously. There's a time I went to Nairobi. Gabampa Dobo. Tiwali chikumi chana ways. Era omwana bamita Vincent yanko bidesi. Yanko bidesi. Ngotaka tumukasi nalinka kutte. Bangambye muze yakwadde 30 million ogende bakujja. Konze ziri wani. Wanalo isoneso kwa toka tumukasi nkamuyiri. Nabuza Vincent is she there? He's not, but I've been directed. Says quarter. No need to call him Jesus and way Sakatumulakasi. You have poisoned me. And you want me to correct your man. How come that I cannot look after my health? Because your adverse undermined my income. You have sabotaged everything. Ba! We look at the time of the warfare. There's a Bama India Kumara. Museveni can bring him over. Negative of the state house. Moses can bring him over. Sale can bring him over. And others. No, Nabanja Bamkube Wolf. This is a state house of Azaka. Nabanja Nari Yew. No, which very well, but we want with her. Kuba one. Nagenda yafira mukirini. Nagenda uwera kuti Museveni tulingi imwe apo ile kabaka. Yafira mukirini. Ngoyagera kusegini. Ngoyagera mbweje bayita segini. Embobu bwa. Eresewa sente zayo. Embobu bwa ndikaja kuzanyanga kubati. Nakazanya ubutasoma bwako. Segini yati yasoma. Era mu mukumi wono ubutasoma abo. And segini will die. Watch. Bajja muzanyira ko badi even when he's really sick. Butasoma bwako. Nsereko cannot defeat Bobi Wine. Recently, give us examples. Recently, Bobi Wine yakwata gundi omusajja yava mwenale. Namutwala mu America namujjanja. Ya Rugaba. Namuzimbira ennyumba. Why is he not helping Segiri? And I told you,
Bobi Wine had a strong intelligence network in the government. Kati bamubuulira dati akasajja kakyuka kambeka. Kasajja kasegirinya kukaira okuba kambeka. Anti bakuga nti okujjako emisango gy'ebiyambya fuuka mbega waffe. Kazonyo kati ng'embwa kalinga essaawa. Yes. Lwaki bonna talusobola. Andi nkugambye nti baga tugende mu ddwaliro mwali. Agudde kuluna agudde. Nze ebintu bingi Nsereko yagambye nti abanuupu abanetherland bebalina sekirinya era bamulabira. Ate ayina ne privileges muki za parliament. Akati Nsereko avaawa. Museveni yagamba. Andi Nsereko yagamba. Museveni yagamba. Tibolaba omukazi alwanira omwana ataliwo abayagala mulya. Nsereko cannot defeat no. I see. He would defeat NRM. Sente zabazibbiramu. Kubanze lebwesaba Museveni sente zeddwali. Nensajja kuba essimu. Tamuzimuwa. Argument sagala sente zaabwe. Tebyebibiina nga munnamwafa lwaki mudda mu nuupo. Ati where is Segirinya? Who has Segirinya? You are pointed out very well. Yes. Who has Segirinya? Now, yetwala yeka. Oba abanuupu abali naye. Naye Segirinya obutasomaawo. Segirinya obutasoma temukomyawo embwa eyo. Kazanya bubadi. Obusiru. Abaganda ne batuswaza nti mulina omubaka afaanana bw'ati. Abanyankole babayinamu abazanyi obubadi. Kabadi. Kabiriyoni mukama. Kabadi. Ne bazanyi obubadi. Olaba ne Kasumba. Akabadi ke yakazanya bulungi ku Nabukeera. Yes. Nabukeera agenda okumujjanjaba ebweru. Teyagenda. Yakwata sente Kasumba n'azimuweereramu. Ekyo n'akiggala. Nabukeera yali tagenze yali dokita wa president yakebera Nabukeera. Dokita najja n'aŋŋamba nti abo examined Nabukeera si malisi. Ha private organism tezakwatibwa. Feesi ye teyayokebwa. Nanga ndiza kalakita likisopo malisi. Teri mukazi abikya mujja we n'amwokya kabina amwokya feesi. 2. The suspect Sepu mamu wa Nabukeera teyakwatibwa police. They investigated and they found out nti omwana nga famire abasambu ezibeera yali ambadde obukyaya obugoye obwo. Naye ng'aguza amafuta agalimu bali batunda amafuta agalimu ag'ennyonyi. Tadoba yamukuba. Yes. Naye Kasumba yazannya. Naye Nsereko akabadde ka Segirinya kamulemerera. Nsereko akabadde ka Segirinya kamukubiddeyo. Segirinya buli omu amumanyi muzannyi bwabwe. Yagamba Segirinya ye yazze ku live ye ng'akola live n'amusaba amuyambe. Segirinya mufu. Nsereko tajjako he managed ekyakatolu bw'amawoozi dead. Death and living are different. Ako kasajja kazannya bubadi. Toba waka w'ekikumi kazannya bubadi. Kasajja kazannyuka bubadi. Ate nabe neno mukomera gye kaali bakola ensobi. If you are dealing with a stupid person like Segirinya, what do? Baali mujje mukomere Luzira nga bamukoledde ki? Bamukoledde health report. Teyali mbi. Akabukedde ne kamukuba ng'ataali ekifo ky'ennyama kinene. Naye kasajja gwe Sebowa obusiru wabujjawa. Sebowa ewaba Sebowa manyiyo bagezi. Sebowa obusiru yabujja bukojja. Sebowa akasajja ka Sebowa. Sebowa obusiru wabujja bukojja. Bali abasajja b'ekisunku bagezi bamwe. Ayina Sebowa ze family. Basajja bagezi. Naye Sebowa obusiru yabujja bukojja. Obusiru bwa Sebowa yabujja bukojja. Yabujja bukojja. Yes. Era ekyo bulaba nti empapula za muzigudde. Monitor nabagamba nti baagaye bagenda kuba ngozi. Era ngoli kyalimu n'eggolo kyabadde. Kati nabwo busiru. Oba monitor busiru babuwa sente. You don't hide. Mukaji for the letter to the editor. Who knows? An article the letter to the editor. Kalinachi no kali kasengo bakayine nabisi. Media muji say you have destroyed the media in Uganda. Yagala kubuli final. When Pike was still editor the chief of the New Vision, yakola scheme ng'abaana abayise obulungi abatalina ba parents babasobola basobola. Pike used to get ba sponsors ba. Later Pike found out nti balinga Segirinya.
Sigirinya atutta. Sigirinya ottira abantu bonna abaliyambiddwa. Nekazannya obubadde. Kasajja tekasoma. Mukabawuta obupalamenti mukakomyawo. Kagwaga gwako. Eyo mbwe yennyini. Naye Nsereko mukyamu okubyeyingizamu. Nsereko bamulowoozesa nti ajjako champiyoni w'ababaka ba palamenti. Nsereko alowooza nti asobola okufuuka ku mmeeya wa Kampala. Nsereko kaava mu kifo kye. Kaava mu kifo kye. Nsereko ali amu obwa chifu wivu bw'ababaka ba palamenti. Ya patoni w'ababaka ba palamenti. Ate mmotoka kankubulire Nsereko alina credibility. Is intelligent. Naye ekizibu kyonna agenda kufiira ku Segirinya omufere. Ngono omufere w'Emmengo. Omufere alimbye Abaganda n'abalimba. Naye bamubye kabaka amuwa bifu. Jiya z'omufere tezikyayinza. Bamugwamu. The best the kabaka can do. Kugoba mufere. Omufere has outlived his usefulness wa kabaka. Ozikizango oyogera ku Bobi Wine. Nono musajja ono owegundi ono yali akututte mu kooti. Buyagenza asabe empapula za Bobi Wine. Censorship Mabiriizi. That is oluluswera lwa Mabiriizi luswera lwa kumazi. Luswera Mabiriizi luswera lwa kumazi. Anonya censorship za Bobi Wine. Nelungira ne kuba. Bamwe censorship. Akakisajja. Emese ya Kalumene emabega. Nange kali kanereeze. Kagenda kumpa. Sikutakwe kasajja gwe. Kanirire gamu bakabwese. Nalinja kuyingiza kabuli. Nsizizanyirwako. Nakazirete samani. Bakayita time yaggwako. Election time eggwako. Emisango gy'abaka ba parliament oba abakigiggwako. Wait Bobi Wine. Ne Museveni bamuga mutayina mbo. Bakayita obwavu bwonna bukaweddemu. Kubaka kabeera mu ebyo. Tuyita media maniacs. Bakakuba abamanite nga katudde kabangali n'ebitabo bw'ebiti. Useless. Eyombwa. Eringa tegule. Eringa kano kannalusanja. Ngama nnamateeka nnalusanja awoza jambuzi. Nalusanja awoza jambuzi yalidde amalaka. Jivumi wano kesi. Tegule gwe yali awozeza. Awoza jambuzi. Nalusanja. Tegule ne Mabiriizi. Baali bawozeza. Simanyi baakukola ki? No, tebayina. Waliwo abasomalo n'abasoma raw materials. Bano basoma raw materials. Nalusanja yasoma raw materials. Jivumye kesi. Weya Nalusanja azibiwa defeated. Tegule Nalusanja ne Mabiriizi. Simanyi baakukola. Basoma raw materials. Si kituufu okusaba censorship. Ati wefuula nuisance. Eza Bobi Wine. You become a nuisance. I see. When you say serious company of farm of lawyers, then you come. I see. No, you tegule Nalusanja. Ko bawuza jambuze yalidde amalagala. Embwa eridde enkoko. Wali musango gwe bayinayo. Kitegeeza abahayali. Kitegeeza nti when you hire such a man, your case dies. Nga tandazaaliwo. It's up as a stillbirth. Buli muntu yenna luno luswera lwa kumazi. Buli muntu yenna ategeera luno luswera lwa kumazi. Luva mu kyoloobi batalutte. Waluswera lw'okumazi kasalukwata ku mmere yi talina yavudde ku mukonzi mukifo ky'okwekolera kalina kategudde oluwege bwekati baakaloga nawabeerako ne bakawaanawaana abamuli wata yo achievement kasajja gwe oyina achievement ne bakagula bakajjayo kulima kiwe ne bakagula mukajja if you want to attack Muhozi, get credible people, get credible lawyers. Ne oluswera lw'okumazi n'oluyita oluswera lw'okumazi luva mu toyi olukwata ku mmere nga tulwokya oluswera lw'okumazi oba obuswera bwakumazi tayipu eyo ya buswera bwakumazi. Muweza alemedde ku bya digital number plate. Amongi yaziyise lagati. Muddamu binoonyerezaako. Basooka company. Ababaka bagenza okulaba. Oyo kankubuulira. Bade nga nti ogamba ono vice. The real issue is Ugandans don't know. Badira ebintu ebibayitako. Muhozi stated earlier he found the program in his office when he took over as minister. Otafira says this would be a monopoly of the police.
So the two people are connected. Naye Sibbuwa okasajja abamawulire tebamanyi interpretation. A Ugandan would ask whether they have tents, whether they have qualified officers is not a matter. What do you give to your friend? Obama doesn't say to say power to consolidate Baba way. But the issue is affordability. Yes. That's the real issue. The real issue is affordability. Not the gimmicks. Obanga abalase tusenzewo bawe ekyonga kye bayina mubawe naye is it affordability too. Otafiira abagambe tikiri mu police. Number plate zaali za tumpeka yawava munno. Ne batebopako ne bamwavuwaza. N'olunye lwali gini. Lwali ntinda. Nankulu. Noluni bali ba police. Bakatugamba boze. Motoka ng'abakazi. Let me ask you, as an intelligent Ugandan, if your car is stolen, where do you go? You go to police. Will you go to Mugozi's office? Mugozi's office? No. That's what. First you go and report to the police. What is wrong? Okudde ekikampuni ky'abalasa nga kimwagadde obbawo ekifu ne mukiyisa mu poliisi. Bajozi nnyo. Yes, bajozi nnyo. Bajozi nnyo. Obujozi bwabwe obwo bwe bubatabula. What is wrong? Because if there is a national interest. For time immemorial, police has been known to handle such issues. Why do you fear? There is even a police. And most of those serious things are done by people to collect the money for the campaign. I see. The state is embarking on a self-destruction mission. The president said, whoever talks about Emivumba will be crossing my path. Me, I cannot cross his path, but I add the value. Emivumba Javao is a failure by Nyanza Textile to produce good type of clothes. By the time we grew up, Nyanza Textile, khaki, trying uniforms at ginger, Catholic Church, blue, Anglican Church, pink. The Muslims came in 69, you may never let up green. Mumatunde ekisa effectively mwagitunde Rwanda basajja mu shemulesire. Amini yarekawo UTC 1975 mwagitunda ne mubane butoda. Kakati bintu bya mu byo no. Two, whatever the president says, let the Chinese produce quality goods. Museveni cannot force us okugula buy no quality stuff. Why don't they export it to other countries if they are producing quality? Yes. Siku waina reporting and mask izaba. Three. We look at the psychology, the group psychology of people. Group ya psychology y'abantu. Mute mugenda mu wino. Amasuka amalungi ennyo gali ruddawo. Abaloje ke bagula. Gali mu wino. Because abazungu bayina culture. Kyesuuti gyayambadde ku mbaga omukolo mulala tagitwala. And they have a little space. I see. You can go to a window and get a nice suit. Yes. Even in knickers. Abakazi batunda mu maduuka bonna basigira babijeri amasaati amalungi. Kuba amasaati edda gajiranga mu buveera. Kulaba amasaati amalungi ge batunda. Waliwo abaana mu Kampala abatunda amasaati aga white. High quality. Zibagamba ge waabo abazungu. Engatto eya made in England. Evuganya na ya bad. Ewangala kusinga empya. Yes. Kyoli okugula bintu by'aba China nga tebaproducing high quality. So, and the Chinese should not append themselves on Museveni. Kubanga bwe mwapendiga ekirimu Museveni. What about what if a new person comes? Let them produce quality goods. Nze nabagambi nti as a public relations manager, an expert in public relations, I can help the Chinese on how to market their goods. Bannayuganda balina feeling. But when they market them when they are poor quality. Bannayuganda balina feeling nti ebintu by'Abachina biri inferior era bibula. Fake. Have you ever seen a muvumba from China? No. Emivumba givaawa. What are the people who are involved in emivumba? Olaba atema endiboota. Abantu ne balondamu. Ate n'oyo alonzeemu n'atwala mu kyalo. How many jobs? Nabagamba mu government ya Muhoozi. Mwali yalitaddewo Ministry of Job Creation and Protection. Before you make a decision, ojitegeera how many people
ababadde bakola kuma mu impoverishing grace period. There are people abatumye emivumba bagitumye ebweru e London. Yes, give them a grace period. Otherwise people will resort to smuggling. Bajja kujja emivumba gyabwe mu wino abantu bagigulire mu maduuka era bagana okugula ebyabachina ebifu. Yes, supporting local companies is good. But those abrupt decisions. Zikola bubi. Osanga omusajja nga alina container. Bakati fe mu taxi. Alinda desi. I doubt whether motoka za taxi zina qualifying okufuna enamba empya. Galo. Abantu yingirira motoka twazitunda bwe. Motoka za taxi no danfu. Okujja ke zikola longolenje. Longolutu. We diverted the vehicles, the good vehicles to southern Sudan. Abatajoga bantu. Kenya, emotoka ezo za taxi 14 seater. But a grace period of 5 years. After which you don't bring it. Ultimatums. Yes. Why don't you declare that nobody should bring in a border? We have planned in the city. We are going to fly overs. We are bringing in buses. But these are lies. No border should bring. Abana mwe muzibawula ne government ezibawula kati lwaki mubawula ateze mugenda obbajjako loni buli MP agabayo buli wa government agabayo companies zaabwe. How many people are you making jobless? And Uganda has a proverb. When you dig a deep to cover an origin one, you remain with the pit. I see. Yes. Bagambye kuzijja mu kibuga wakati. Ensika mu kijoge. Isobola okukola. A border is a distortion in transport. Zaaliwo kwani nga ina UTC, ina peoples, mu bitunda. Nebulumba n'abawutoto. So these younger people came in to feel the vacuum. Tebamanyi ku importing a border. Mu zibaleetera. Kakati mazo zibaleetera batunze ebibanja bye. Mu zibajjako. You are preparing for revolution. I'm telling you, you are preparing for revolution. Because everything you do affects the area ones without proper planning. Ate n'erinnya muvumba temulimanyi. Baabiyitanga Kisumu. Bijaketi byasooka okujja mu Uganda. Did you say muvumba during a ministry? No. Ekigambo muvumba byagenda ekisolo. Kisolo's climate nga bakyalina swamps yalinga ya muyoro. Era osanga amayumba amakadde agedde agalina kimuniizi nga galimu enku. Kati bwe byava ekisolo cross into Rwanda, economy y'e Rwanda egudde. Era there is a river between Rwanda and Uganda called river Muvumba. That's where the name Muvumba comes from. Muvumba is not a Chiganda name. Omuvumba. No, they were not here. Baganda could not buy Omuvumba. Ugandans could not buy Omuvumba. It's after the collapse of the economy and the fact that people are looking for durable things, not new ones. They are looking for durability. Durability. Not just because it is manufactured here. Omusajja wa looji akomeje shuka z'Abachina base ebirigire mwenda kupiri ngaina kulanda baje zisimagolinga. You are going to lead it to smuggling. Era Abachina basange nga tebatumba. Ugandans are resistant and they suspect when a president of a country or directive from government supporting an item Kkwo baga chirwachi kireka kiki bayita kugamba especially when the government loses public trust and credibility bayita kugamba nti batadde eddagala mu Bachina batutte embalala gyebiri embalala gyebiri bw'obuuza embalala gyebiri tagendangako nawa campaign eriwa. Uganda is a center of confusion. Olaba Museveni bwatukoze Abachina batutte nga ye Museveni alowooza ffe tujja mu defending. When I defended the government what did I get? Nampajikwa ku jirikiti oziyanziye ku jirikiti nampaamu certain political party. Era nze oba president yabagambye nti mugende muwoza akole n'abazzukulu. I have no problem. Why? Era abazzukulu mbadde nkolagana nabo nabaga nti for you omukole ekintu kimu. Museveni abataddewo naye tabafandinze kuba sente ziva mu State House. N'oyo omukazi baali bamuwambye. Era recently babadde bakoze strike
exposing bayiwa abantu mu kibuga ba demonstrating ndi mukoze ataddewo progressive simanyi gundi bali mu kibuga ne mbalopayo ne ruli mu Nuupu tebyali bya Nuupu to drag in the army. You know when the army comes people will not know whether it's Museveni or Muhoozi. Nayingo abikola wa mu nyumba. What if go mu nyumba singa abantu bayika mu kibuga ne batavaamu nawudduka bane bakutta kubate gwe bakukyawa nnyo okusinga Muhoozi. Kakati abantu hano nze mbasekerera nti tuyina kye tuyita unexpected results. Unexpected. Oyinza obbaleta ne balemeramu. Oyinza obbaleta ng'okolera enemy. Era bwe kyokola when Museveni took a firm stand on World Bank, did you see Bobi Wine supporting World Bank? Okusiba sente is a beneficiary. Sente zimizawo opposition bazibba mu government ezo zigize baba. Did you see Kajina complaining? The biggest recipient of World Bank money. Alwana mulala. Eyalwanye mulala. You see, it is 40%. It's 40%. And others, kubanga sente zijogesa abantu azijja mu government. Emididija sente jabadda okunia ku bantu. Abadde azijja mu government zezo kuba Muhoozi za Museveni. Yes. Njagala kusembayo mzee nga akubuuze latifa bino ebyagundi. Lwaki muweza alemera nnyo ku kikampuni kino? Lwaki yakilemera ku lwaki even if Muhoozi mwekibakola obubi. Lwaki maze ebbanga nga Muhoozi akubuulidde ekyo naffe kitusobola okuwa abalasha. Naffe kitusobola okuwa abalasha ku nkolagana yaffe. I don't mind. Ekyo kitusobola okuwaki. Some men take their wives. Bafuna omugagga. Kati if that is what you can give the Russians. But give them this in a proper manner. You are going to create a contradiction. Police ejja kugamba. Ffe tetuyina motoka yo gye tugenda kuginoonya. We are not involved in the issuing of registration numbers. Yes. Police bagikiddusizaako olw'okutya otafiire. Otafiire lukusifa. Tafire yagambye ye Muhoozi agamba mu intelligence gundi Russia etekamu intelligence bakole Amini yakolagana n'abalasha bamulekera mabanja bali abazungu basajja bagezi nti osooka mubo why have we shifted to the Russians? We hosted two American presidents. What went wrong? Muchuse bagala kuddukira Russia bagala kutantebe bagala democratic minister muyugo bagala oli asobola okubawagira basobola one day omusajja omu yali mugagga obugagga ne bumuggwako like we are working with America kati obugagga bumuggwako n'agenda mu ssabo ew'omusambu ne kumugamba bulijjo otikiza n'oli naye sente oli akusuddewo jja wange ne kumugamba akati gwe kankubuulire bw'oba oyagala nkuyamba oddeyo mu bugagga do one thing mpa omwoyo M.i.S.O. You see, in our translations, you cannot tell M.i.S.O. and a heart. I know mutima mubi, si mwoyo mubi, omwoyo tetugumanyi. Omwoyo tugwogerako nga tugenda mu ggulu. Kakati what happened? Namuga, I don't feel it. Omwoyo gutwali. Omwoyo sina we mbuulira wonna. Mukuwadde. The man went back. Nafuna obugagga, but this was a different bugagga. Nakwana bakabanne, narwana ebyanja byabanne, nakola ki. The villagers elders sat down. Your area bugagga was beneficial to all of us. But now you are back as a mugagga, you are terrorizing the village. Musajja confessed, banange sina mwoyo. I don't have a soul. Bamucha. Kakati these Russians and the Chinese cannot demand democracy. But bajja kulya na kubala baana tebabuuza human rights. But the problem is nti ate abantu bo n'obanyigiriza abantu bakujjako ate. Have you ever seen, apart from Russia, have you ever seen the Chinese sending soldiers to defend their former allies? I don't know. And what's the image of China in Africa? All of these biases, the biases against China must be addressed.
by competent people like you. Nti kwate suit ekoleddwa abachina ogiwe TV personality. Abachina abatunga amasuuti bagagabire couple. This couple was dressed by the Chinese company. Yanti yes. You are going to get resistance. Omuntu yenna kasita omuteekako ekifuba ku kintu alizisitinga natural. Amanya ng'aboolugambo batandika mirundi obimanyi mmwe anti mwe temubeerayo. Museveni akolagana n'abachina engoye batutunde mu Buganda batutte bataddemu obutuwa. Does he think it is a yamudifendi kaba kuba ebintu byange babijjewo nga my first emyaka 15 navaayo nga muppi wa nkoko abantu be banyamba ne mbabeeramu abantu be banyamba bankubakolebinekokobane bayise nyina bamukebera omutwe bayise eki but the population stood up with him ne bagamba omwana bakoledde naye Museveni tasasula. That's my popularity. This is why I enjoy the popularity of the people. When you dumped me on Kasasiro, people did not hate me. No. Ne bagamba nedda tumulikire kwa kawaayiro. Motoka tujimulekere omutali mafuta. Abantu balime kutegera. Ndakabukete ekyagobeza mirundi. Kubaza ali faction ibiri. Amugante bamungobya abantu basanyuke. Abadavuma nakyo. Abadavuma kagonde. Abadavuma anyamanyi. Nerwisha niyo mumwe. Anyamanyi nerwisha. Okujjako abagenda okusaba Yosef. I'm more popular than my tormentors. I'm more popular than my tormentors. Who know them how to say? Politics is for grassroots politicians like me, grounded politicians. Osobola okunjoga naye naawe ekyo fe sigendayo. Nsigala kukolera naye kujjira kiti kuwonsudde sigenzeeyo. Kubanga you are justifying it ofadde omulimu. There is no mulimu. Let me talk in the public. Nti teri mulimu. Abantu banyambe nga bamanyi teri mulimu. Hamwe advisor nga mukama wamwe sente akabanga don't give me an inflated title. Ekakumpanda bantu. Angobe ku bantu nedda nsigala n'abantu bange. Ndikakati I've been helped for 10 years by people. People send money on my phone. I see. Bamanyi omusajja talina mulimu bamujuuka ne bamukanyuka ku jikiti okujjako kati ate mukozi yakoze reverse. Kimene people baga omwogezi wa mukozi sente ziriwo oyina sente ne baga mukozi tayina sente. They did not go to mukozi for money. Nze sigenda ga wa mukozi for money. Mukozi njogala biro musajja wano namubye amubye namujjawo embeera yange ejja kutereera. Abadalowooza nti alifuuka president nalowooza nti olunaku lumu ndigenda nenjogera naye nalowooza nti bwanjavuwaza recording yajatabona kanzikubira bwereere kanzikube zisasanire eggwanga kanzikube ejjogo ndi mugimu ejjogo eryo ndi mugirimu ddala. Nze mugamba ekintu kimu yakatwala 15 billion bw'atazireeta bajja mubba abo bajja mubba ebigwa omunyonyi mwenda ennyonyi yaginiemu yenyage. That's what I want from him. Simubanja sente nti mubanja sente nakola ebuwe ate tasicalculate buli mwezi yafunanga sente. You've taken my money, physical money zenkubanja tujikubanja kana ne mugulu ne mukabuli paka ngoni obanga ali wakusasuli ujja kusigala mubanja. Yes. Tuyita kunjoga ne tudingana tuwali kunjoga ne tudingana kunsi. I've suffered for 10 years. My family has suffered. You see my buildings are rooms everywhere. What did I get from Museveni? I went to Museveni with my buildings. I went to Museveni with a fleet of cars. Where are they? Zirina zikadi. Tosasudwa. Nino kukiriza nimu. Nkolera mugozi because bwabano namujonga bwamubye mugozi ali nsasula. Bwatali nsasula nga nafiirwako ngo. Nese tukukiriza mulinzoyo. Era kwate emyaka emirala. Ngabonyabonya famire yange. Ngamuwabira omwo. Ngomumuwabiramu. Kabamuba ng'ejjogo limugwamu. Ate tetwogera. Nabo teboogera. Bakuba kasirise. Bw'obabuuza abo abasajja. No, you know omutwe. How much money have they lost?
bizinesi y'okusokolera najiniyamu yafa najiniyamu bagikola ati small scale kakati bafunye imuki ever since the antagonism 10 years ago they have all seen cut losses nesizo kwogera nabo tena omugwenja kwogera nabo njokale jokole bafumu kumutwe akayuga sente zange kozekayuga kwenye mukikomera ba gaduke sibalabako gwe batuma mu business ate banazileta batya batumya atyayo I've told you I can accept Museveni's money I can accept Sali's money if Mugozi has money aboka mu family room nayo nanazileta tulisi kubanga yanjoka ajja katinga bamubye kubyabwetewo can I make an alliance with somebody who has been vanquished mfune muki omulaba aweddemu God only the Nseko don't go military alliance with you Ukraine. When I will do you you don't need to use the icon friendship. Men don't know was if I took in an amours. Drink because I'm to beat it. Drink because I'm Benam Javanam, Banam Yigiri, Nam Yigiri in Pisa. Mohosiam, Benam Yigiri in Pisa. Atam Pia Ali. Ataino rutaneti yali selinyeri ya mukazi omusajja we kalamo janali goba don't disturb the country don't incite the people ndino mukazi ajja ekyo kifungo mu marketing wa mu church ngo market buba bujozo obuyitiridde ngani mu marketing olwa sente eriyo kyoko ayakala kutufuka bayi prokisi oba gwe bakuganye ate omukazi gwe banakiriza afuge bayi concede defeat ebyo bivemu kiriza omulenzi akubi genda yine hambo we omwegayirire akusonyiwe sizala wakyaliwo naye bwoba okyayongera omulwanyizi ajja kugonda n'ebigo bingi ajja kugonda you continue to be bruised yes